Eyo message netegeeza bingi esinga enkota z'ettooke esinga kilo z'ennyama esinga ebintu bingi. King Saha oluvannyuma munnangate olwa Bobi Wine okumukubirako munnangate ku kasimu naye nno akozeeyo ko wali akatambi n'amuweeza munnangate obubaka. King Saha nga aweereza munnangate omukulu Bobi Wine obubaka naddala munnangate ku lunaku luno olwa Eid eside wano. So byengenda okubeera nga nkutuusaako ekiri mu maka ga King Saha. Akeetalo ka Eid muganda wange kikambwe nnyo. Ate nga Bobi Wine ali mu kwogeza munnangate abantu obwama. Ekifaananyi nno kigeetinze nnyo viral ng'ali wali munnangate omukulu Bobi Wine nga ali wali munnangate ku Capitol Hill wali munnangate mu Washington DC mu USA. Muganda wange ayogeza abantu obwama, so ngenda kubeera nga mbikutuusaako ko maaso awo nti omusajja mugezi, omusajja ye mugezi nnyo omukulu munnangate Bobi Wine. So bampita Jaminati nsinzira ku Jaminati Yogi wabula kansiko munnangate nkutegeeze nti kasita obeera nga tonaba kulayikinga vidiyo ogirayikinga kosa ati n'okusubscribinga. Ntandise munnangate ne King Saha mu maka ge ennakawuka ku lunaku olwa Eid ataddeyo akatambi abadde mu woofiisi ye, abadde munnangate mu woofiisi ye wabula mu woofiisi ye ekifaananyi kyasoose munnange okulaga bw'ati kyeky'omukulu munnangate Bobi Wine n'akkiriza bw'ati vidiyo n'atandika okwogera munnangate message kw'ossa n'ebigambo ebibadde munnangate bwe biti nga abiweereza omukulu munnangate Bobi Wine. Kansiko nkuzannyiramuko mu katambi. Eid ennungi. Eyo message netegeeza bingi esinga enkota z'ettooke esinga kilo z'ennyama esinga ebintu bingi. Yanjagaliza Eid ennungi. President neyanzizawo bale kundowoozaako nze musajjawo President Zimani. Tukwagala Uganda n'emiriraano. Webagamba nti bapime laavu yo President. Uganda fuulu ne court of SS twetolodde. Webale kunjagaliza Eid nange nkwagaliza olunaku olungi ne famire yo. Allah bakuume abataasa abaagaaso. Allah kugaziiza edduniya n'ebigendererwa byaffe byonna Allah abitukwatiremu insha Allah. Eid Mbaraka yo Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ku side y'emu nga nkyaliko katono ne King Saha ekiri mu maka ge abantu munnangate bazze yabayise okubeera nga abagabula esayidi, so embeera bweti bwebadde wali mu maka ge. Ntende buli muntu amanye nti wazze kyekyo nalunda ebisolo byange mugenda kulya ennyama. Olunaku leero lwagabula mubeere mu sipiriti eyo mumanyagano osanze munno tomutegera bulungi mwebongeko. Ekitugatta ffe kwemanya, kweyamba, kolagana. Gwe mulaba abeeyawuddeko wa mpisa mbi omulipootingirewo. Omuntu ajja mu bantu akolagana n'abantu batuula wamu ne bagatta wamu. Eno si netiwaka center nti ate olaze kufuna netiwaka amunyumye nga si bya simu. Munnangate King Saha ku lunaku luno olwa Eid, so mwetegefu munnangate okusaavinga abantu be wali munnangate mu maka ge. Kakati nno nga nkwongeddeyoko Bobi Wine. Bobi Wine ayogeza abantu obwama. Omanyi yagenze n'ateekayo ekifaananyi wali era nassaako n'obubaka n'agamba nti nno atandise munnangate emirimu emitongole eside eyo. Bingi nnyo bitradinze nnyo about this picture. Kakati nno bikyayogeza munnangate abantu obwama weyabadde wali ku Capitol Hill mu Washington DC. Kino ekifaananyi kitambudde nnyo ku intaneti. Mbadde nkiwadde akadde nga sikyogerako era ne katuuka ne ngaka nkyogereko. Mr. Kyagulanyi Robert Ssentamu, President w'abantu aka Bobi Wine ng'ali ku Capitol Hill mu Washington DC mu America. Wano tewatuukwa buli omu, si buli omu nti atuukawo. Kyekitebe ekikulu ekikulira judiciary yonna ey'eggwanga lya America.
naye bino nga we nabagamba nti Katonda yabikola si byakukolerera bibaira biteeketeeke Katonda yabiteekateeka. Bobi Wine we yali ayimba nga akyali muyimbi ayina verses ngenda kugamba ebigambo bimu yayogera mu music we nga kulinga kulagula oba kulabikirwa. Waliwo we yayimba n'agamba chovola babali good naye nze ndi better ako kamu. Oba kitegeera wekuba kufubutuka misindi abango babbo bakongojja ebyo nanga abyogera nga akyali mu music waliwo n'abali bannerijjako ne bamala ne bankongokako ne basigaza kunjogerangako nti omuyayi yakola ki yatusukkako. Musobola okwegumya mu buli ngeri namwe mukimanyi nti omutima muli munda mu mutima muli mu kutya. Musobola okwegumya naye muli munda mu mutima muli mu kutya. Yali teyenyumya bwenyumya bo kitegedde yali afuna okulabikirwa vision nafuna okulabikirwa nga agenda owandiika oluyimba mwe bigambe tubitematemanyi tubijjukira abamu muyinza obutabijjukira oba kitegeera. Genda ng'osengeka ennyimba ze ng'akyali mu music nga tannalowooza nti anajja ne mu byobufuzi najja n'afuuka MP from nowhere from myezi 3 n'atandika olaga nti agenda kujja kuba president. Yazinisa kati Abannayuganda akanajinaja atamwogeddeeko tafuna likes atamwogeddeeko tafuna content kitegedde. So musobola okwegumya mu ango yonna. Mpuliddeyo abagamba simaya ebisawe bamuleka ayitewo ewuwe muba mukyanonyayo kimu abamuleka agende. Wano si buli omuntu atuukawo era ogiraba environment emabega yaliwo yekka tewali kayolerwa abantu oba kitegedde. Yayogera ebigambo bingi mu music nga naye alinga alambika olugendo lwe kitegedde. So mwegumye naye akasajja temumanya kiki kabala biyinza okuba nga bitabufumuko gye bujja mu maaso. Muyinza okugamba nti baba mwogedde nti kyekigenda okuleeta the fall of Bobi Wine mwayogera nti akalulwe kanaagaana anaabagamba ki nga tusigadde tumuwagira ng'era basigadde abantu bamwagala nga asigadde abazinyi akanajinaji abazinyi amateera kati. So mubeeremu akasajja kayinza okuba kalina kyekateekateeka kuba Katonda yabigaba si byakukolerera. Katonda yabigaba si byakukolerera. Sejusa Dubai. Bobi Wine bwatyo bwali mu kwogeza munnangate abantu obwama. Ffe weetuli okubeera nga tukutegeeza munnangate bigenda mu maaso ku bantu bo. Ky'olina okukola kusigala nga weekuumidde ku Jaminat Yugi. Ebisigadde byonna bitulekere tujja kubeera nga tukuwa update. Gwe kasita obeera ng'osubscribinze.